kyenkayana ku ttaka mu bitundu by'eggwanga zeeyongera oluvannyuma lw'abantu abamu okwagala okutwala ettaka ly'abantu abateesobola mu byenfuna mu ngeri emenya amateeka. Omukadde Nangendo Francis omutuuze ku kyalo Katereke mu Town Council y'Ekyengera mu kiseera kino ali mu kusobera oluvannyuma lw'omu ku baana abakuze okwagala okutwala ettaka lya kitaawe omugenzi Sitaliko Kibirango Ssebunnya. Be bantu nga bw'olaba abantu abakulira kaawa mmwe nga tebalinaawo nakakwate nti ddala taata wange yazaala Ssebunnya. Nedda yayingirawo bw'atyo ng'omuntu eyakulira kaawaka era taata wange yagenda okufa nga yafuna dda n'amaka ge mufumbo n'abaana abo ng'abazadde omu ku be yayitamu si yamuzaala. Ettaka lino liwezaako yiika 7 ng'omukadde ono ye yasigaza obuvunaanyizibwa okuliddukanya nga administrator waalyo wadde nga mu kiseera kino kuliko enkaayana. Kino kye kyawaliriza omukadde ono okutwala ensonga z'ettaka lino mu kkooti ekola ku nsonga z'ettaka e Nakawa ng'ayita bannamateeka be aba kampuni ey'amayanja Nakibulandi Company Advocates. Kkooti eno yakakasizza omukadde ono ku administrator bw'ettaka lino n'emuwa obuyinza okuligabanya banne nga bwe baazaalibwa omugenzi. Naye omwana wa mwannyinaze Ntege Livingstone n'abanga yali wano kati ne ŋŋamba Ntege nga bw'oliwo naye tewabangawo muntu mulala yenna ayingira awo era omwana n'abeera wano. Oluvannyuma ennyo yankubira ssimu nti ndi mu kkomera ŋŋamba kwe kujja ne ntandika okulwana olutalo lwa wano olutalo lwa wano mu makooti paka kooti lwempadde kooti order obutaddayo muntu kusaalambira wano. Kyokka abaddewo okuwakanya ensalawo ya kkooti eno ng'era olwaleero poliisi y'ensangi yebadde erina okusoma ekiwandiiko ekiwakanya ensalawo eno, wabula poliisi egaanye okwetaba mu lukiiko lw'abatuuze wadde nga wabaddewo ebbaluwa entongole ng'eragira omuduumizi wa poliisi y'ensangi okugonjoola ensonga zonna eziri ku ttaka lino. Ekinkubye ekikuba olwaleero abapoliisi bazze bulungi n'ekiwandiiko naye twewuunyiza engeri gye batuleseewo ku mmeeza ate n'ekiwandiiko ne bagenda nakyo kati batukisomedde kitukubye ekiko ky'amaanyi nnyo ne kiraga nti osanga wabaddewo essimu evudde awalala eragira nti okuyimiriza ekiwandiiko ekyo kukola ki okukisoma. Naye eky'omukisa omubi poliisi terabiseeko ne babaddewo 2 naye oluvannyuma ne bakola ki ne babayita. Tunnategeera nsonga ebayisizaawo naye ffe tugenze mu maaso ne tubaako ge tutangaaza ne looya wa mukyala Sengeno administrator wa estate eyo. Abatuuze basinzidde ono ne basaba gavumenti okumimyula amateeka agakwata ku kulwanyisa ekibbattaka mu ggwanga n'abantu abateesobola mu nsimbi bafune obwenkanya. Administrator General si High Court kuba naye byakola byonna bisindika mu kkooti kati High Court yeeronze omuntu ekiwandiiko kya Administrator General kisinza kumenyawo court order ya High Court. Naye mbaga nti bonnange n'ataasoma nnyo ekyakiraba nti ekyo kiwandiiko kirina makulu naye mwe buganyi kusoma kiwandiiko kirabika emabega waakyo waliwo ekirala. Naye mbaga nti kusinzira ku mbeera eri olwaleero sinza kugaana kimusazeewo mugindi naye tulagire omukyalo ono ngaafe abakulembeze abayitiddwa omukyalo ono agende mu maaso n'obuyinza bakola ki High Court byakoze ki bwe yamuwadde bwe yafuna. Abakulembeze balagidde omukadde ono okusigala nga addukanya ettaka lino ne basaba balina okwemulugunya kwonna okugenda mu kkooti. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, Gambuuze. Webale nnyo Zubairi Luwalira. Kati abantu abasinga abanuwa mutwe